Hi, today on Learn with Rhonnie, we are going to look at how to become a great actor with no experience. In our very first episode, we discussed writing a logline, and the feedback is very good. The feedback is important. One of those that gave us very good feedback discussed something to do with the language. Mbuno kali akantu twakakoze mu luzungu ate nga abantu abamu betwagala okunnyonnyola basobola bino ebintu okubitegeera ennyo nga tubinnyonnyodde mu Luganda. N'olw'ensonga eyo episode ya leero tugenda kugikola mu Luganda mu lulimi olwaffe olwawano musobole okugitegeera. Leero tugenda kutunuulira ku osobola otya okufuuka omuzannyi ow'amaanyi nga tolina experience nnene nnyo, nga tolina experience wadde. Kiba kitegeeza nti nno gwali eyo ayagala okutandika yene saawa tuula wetegereze tugenda kutandika. Ngenda kutandika nga njogera ku musajja gwe bayita Zig Ziglar. Zig Ziglar yagamba mbu you cannot be great when you don't start, but you must start to be great. Agamba nti tosobola kufuuka w'amaanyi nga totandise, naye ate okufuuka ow'amaanyi oteekeddwa okutandika. Eyo y'ensonga yaffe egenda okusooka. If you want to be great with no experience, first thing you must start. Oteekeddwa okutandika. So gwali eyo bw'obeera oyagala okubeera omuzannyi w'amaanyi, ekisooka kye tutunuulidde start now. Tandika. Eyo ensonga era ddala esinga obukulu esooka. Ensonga ey'okubiri egenda kubeera nnyangu nnyo. Do not jump into the flying pan. Topapa, tobuubuuka, togamba bugambi mbuno bwe mba njagala okufuuka omuzannyi w'amaanyi ennyo enkya kaŋŋende mbeere nga yenze nsinga mu Africa. Njagala wetegereza ensonga zino bbiri nti nno nagambye oteekwa okutandika leero kyensookeddeko. Ekyokubiri ne ŋŋamba mbuno tobuuka kugwa mu flying pan leero singa obummonde olubujja mu katale nga tubusuula mu kalaayi nga tulya chips, but there is that process eteekateeka ekijjulo kyaffe. Kati osobola kukola otya obutatandika leero? Tandika n'abo abantu abakwetoolodde, tandika ne famire yo, tandika ne mikwano gyo. Bw'obeera tosobola kwogera mu bo n'obamatiza ku nsonga, bw'obeera tosobola ku expressinga kintu kyonna n'okyogera awo amongst your best 5 friends, amongst your 3 close families, bw'obeera tosobola kunnyonnyola kintu, kitegeeza naffe bw'oyagala okujja okukolera videos zino, bw'oyagala okujja okuzannyira film, tuyinza obutakutegeera. Naye no audition zoyagala ogendamu tuyinza obutakutegeera bw'obeera tusobola kumatiza abo abantu ababiri oba abasatu. Njagala kujjukisa ekisooka start now. You must start. Ekyokubiri don't jump into the frying pan. Tugenda ku nsonga ey'okusatu. Ensonga ey'okusatu njagala tugisimbeko nnyo essira. Ensonga ey'okusatu egamba muno audition regularly. Kiyite okugezesebwa. Beera ng'okikola emirundi mingi regularly buli kaseera. Weeweeyo obudde ogambe nti no weekend esooka ngenda kwewa eddakiika 5, wiiki eddako nja kwewa 10. Otandika okubeera ng'ofissa ku budde obwo nga weegezesa. Mukwano gwasinga gw'oba abagenda okusinga okuyambako okubeera nga weegezesa, funayo endabirwamu. Genda mu ndabirwamu yo, yogeraganya nayo, gimatize. Kera ku makyo gamba olwaleero endabirwamu eno ngenda gifuula mulabe wange. Mulabe wange nandi mu approach nze ntya, nandi mugambye ebigambo ki. Tandika okugigamba nti ondaba ggwe togenda kunnemesa, ngenda kufuuka omuzannyi w'amaanyi, ngenda kubeera w'amaanyi mu nsi eno, kigenda kukuyamba. Oluddako gambe endabirwamu eno njagala ebeere mukwano gwange, ngenda kubeera nga njigamba ebintu ebiwoomu. Mukwano gwo wandiyogedde naye otya, yogera n'endabirwamu eyo ng'oli mukkakkamu, ogimatize, ogikwane era ofuwe okulaba ng'efuuka mukwano gwo. Nga bw'otunula mu ndabirwamu eyo amaaso ogaggudde era ogitunuulidde ogigamba. Kubanga while we are telling stories in film, tukozesa amaaso gano okubeera nga tujjawo gye bayita invisible blanket. Makkati awo wakati wa omuntu ali mu TV n'atudde mu ntebe waliwo curtain eri awo. Ekintu ekitugatta ffe ababiri ly'eriiso lino. Nti nno eriiso lya director gwe geegana amaaso go, kyokka ate eriiso ly'omulabi ye kamera. Ekirala ekikulu kye njagala otegeere ku kuzannya film oba ebintu ebiri talent based, bwe gibeera misinde, kano si kafubutuko. It is not a sprint, it is a marathon. Tugenda mpola. Emisinde egy'okwetooloola ebyalo, bw'oba ogenda okudduka emisinde egy'okwetooloola ebyalo, tosimbula busimbuzi n'odduka emisinde n'ogamba olina okubeera n'obukodyo, n'ogamba mbuno kansimbule mpola, kubanga bwe tunaatuukira ku lusozi olwambuka ku Mengo Hill Road nja kubeera nga nkooye.
kati kanneme kuggwamu maanyi kanneeweeyo eddakiika 5 buli lunaku wiiki zino ezigenda okusooka 2 nga neegezesa ogende ng'oyongera kigenda kukuyambako n'okufuna confidence bw'onooba ogenda mu maaso g'abantu abalala. Ensonga yaffe ey'okuna ate nga nkulu nnyo mbajjukiza mbu omulamwa gwaffe gugamba mbuno osobola otya okubeera omuzannyi ow'enkizo nga tolina experience. Ensonga yaffe ey'okuna teeka essira ku special skills. Kiki kyentegeeza bwe ngamba muno special skills? Yes, buli muntu yandyagadde omuzannyi ow'amaanyi, naye omuzannyi oyo ow'amaanyi kiki ekirala ekyenjawulo kyalina ekisobola okuyamba director mu production? Oyinza okubeera ng'olina saaluuni mw'okolera, mw'obadde olabiranga Bazubairi family, Bamutebi Faruku, ba Ahmed Bowa, abaana ba Limit Production, n'ogamba njagala kubeera nga bo. Bw'otandika okweteekateeka ne ziri ensonga ze nkuteekeddewo 3, ekisooka olina special skill eyo nti nno olinayo omulimu ogw'omu mutwe oba ogw'emikono gw'osobola okukola. Kaakati waliwo kye bayita okuzimba ennyumba yo, building your resume, nti bw'obeera ozimba ennyumba yeeyo bw'otandika okubiwandiika n'otuuka ne bakubuuza biki by'osobola okukola, beera nga olina ekintu ky'osobola okukolayo ekiyamba director mu production. Nina abantu bangi nnyo benkoze nabo nga oba oli awo kye twavudde tumulonda bwe batugambye tulonda abantu batono okugenda lwakubanga asobola okubajja. Ngenda kubawa ebyokulabirako. Waliwo omwami ali mu Wakaliwood, Ramon, bamuyita Bisaso, mulungi nnyo mu kuweldinga. Weesanga nga director amulaba nti wankizo nnyo ng'omuzannyi, nti bwe bamugamba alonda abantu 5 bagenda okukozesa ate kimwanguyira kubanga alinayo special skill. Special skills zino zisobola okubeera soft skills oba practical skills. Soft skills osobola okubeera ng'olina obusobozi obukyusa ennimi. Tumanyi abantu bangi nnyo wano bawandiise ebintu ebirungi, naye olinaatuka nagamba kati ekyo kyewandiise mbadde njagala okizze mu Luswayiri oba mbadde njagala okizze mu Lukiga oba mbadde njagala okizze mu Luzungu. Bw'obeera ng'olina obusobozi obwo kisobola okukuyambako kati ng'eyo soft skill. Osobola okubeera ng'osobola okusiba enviiri, ogenda kusibangawo saaluuniyo ogende weeteeketeeke mu bya film. Kaakati bw'obeera owandiika era ng'onnyonnyola abantu ebintu by'osobola okukola, ebyo babiteeka eno wansi, naye oba oli awo olunaku olumu ekintu ekyo ekiri special ky'osobola ky'okola ky'olinamu obukugu kisobola okukusobozesa okufuna role eyo gy'obadde oyayanira ebbanga lino lyonna. The next issue is focus on marketing yourself and branding. Bantu bangi nnyo betumanyi abamanyi okuzannya, abayitirivu betwandigambye mbuno bali great. Abantu abasinga babeera talented naye nga ensi tebamanyi, obanga n'ensi ne bwebeera ng'ebamanyi ate tebakkiriza. Kiva ku kyensi okubeera ng'ekumanyi ate nga tekukkiriza, kiva ku nsiba mbi edibya mutene. Nti bw'obeera gwe teweesibye bulungi okubeera nga ekifaananyi ky'otusiigidde ffe ng'abalabi okukulaba, okukutunuulira, okukusuubirizaamu kirungi, kisobola okukulemesa okufuuka omuzannyi ow'amaanyi. N'olw'ensonga eyo gwe atanafuna bukugu bungi nnyo nti ogenda gamba abantu nze nakola kino ne kino ne kino ne kino, waakiri we packaging bulungi, we branding bulungi. Kati umaze okwebranding obulungi, gwe we brandinze ng'omuntu marketing. Kati ekyo kyo brandinze olina okujja n'otandika okukituguza. Tulaba abantu bangi nnyo ng'obadde omulaba n'omufollowing oba ku Facebook oba ku Twitter oba ku Instagram, n'otandika okulaba ekyo kyakuguza. Ekyo kyakuguza ye marketing strategy ye. Oyo omuntu gw'atuguza abalabi gwe baagala, director gw'ayagala okukasitinga. So n'olw'ensonga eyo tandika okweteekateeka ng'omarketinga ate ng'obrandinga ekifaananyi kyo oba image yo. Kano kakulu nnyo, get used to rejection. Charlie Chaplin yagamba mbu actors search for rejection and if they are not rejected they reject themselves. Olina okutegeera muno waliwo abantu bangi nnyo abagenda okubeera mu eno industry abagenda okugamba mbu nedda, era bwe bakugamba mbu nedda kyekimu ku ebyo ebigenda okukuyamba okukula ofuba okulaba ng'osobola okukola ne bakugamba mbu ye. Manyiira okubeera nga ogaanibwa. Ensi eno etukubye nnyo nti nno emikisa mitono nnyo egyetoolodde awo. Kaakati emikisa egyo okumanyanga mitono nnyo tekitegeeza mbu tegiriiyo. Mirundi mingi nnyo ogenda ogezeeko ebintu gw'oba oli awo nga wekkiririzaamu gwe ng'ogamba okisobola, naye abantu bagambe mbu nno nedda. So
get ready for rejection. Bwe bagamba mbu nedda gwe ddamu buzimaanyi oddeyo okole ziri ensonga zonna ze tuvudde eri nga tukugamba wembrandinge bulungi, ogende onoonye auditions, ogende weekoleko gwe ng'omuntu. Kati nga n'ensonga eno egenda okusembayo olunaku lwa leero nkugamba mbuno be patient but consistent. Olina okubeera nga oli mugumiikiriza naye olina okubeera nga oli consistent ku ebyo ebintu by'oyagala. Togenda n'ogamba mbuno nakeera ku makyane nga muno njagala kubeera muzannyi wa firimu nga nzanya firimu ezifaanana bwe ziti, n'otuuka n'ogamba nti bali be natuuseemu nakizudde mbuno baagala nnyo abaana abeeyambula. Kati otandika okubeera nga buli lw'oba ogendayo obeera kyenkana toyambadde, oba nti nakizudde nti nno wali kiryokke. Osobola okwogera ebigambo byonna by'oyagala n'otandika omumwa gwo okuguwewula, n'otandika okumaasa entungo, naye gumiikiriza. Nze nkakasa bukakasa mbuno gwekyo kyosazeewo ky'ogenda okubeera gye bali abantu abakinoonya, era omukisa ogwo gujja kujja. Ensonga eno nkulu nnyo kubanga ereetedde baganda baffe bannyinaffe bangi nnyo okubeera nga bagenda mu bintu ebitayamba. I know people who have, because they want to take a shortcut to fame, because they want to take a shortcut to becoming great, and they have stooped so low that we now even have incidences of sex for roles, which is very dangerous. But stay there, sit down, be patient, but be very consistent. Patience doesn't mean if I go for an audition today and they reject me, I go and sit down and wait and go for another audition next year. I know girls and boys in Kampala here who are going for auditions. Nebogamba nti wali auditions 3 banoonya wakiri bwe beeyawuzaamu. So they are consistent. Bagamba nti no tujja genda mu auditions, one time that audition will come, that role will come, I will land that big role. Bekiririzaamu ate era bakuumye okubeera nga bali consistent. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Video eno osobola ogisharengako ne banno, osobola okugisanga ku YouTube channel yaffe eya Chikati TV, era nga eno ebadde episode yaffe ey'okubiri eya Learn with Rhonnie. Neyanziza neyanzeega.